Kadama TV. Ensonga y'omukwano ebonyeza bakadaama abamu ne basekadaama nga waliwo bakadaama abatuuka n'ekiseera ne bagamba nti bababbako babba baabwe nga baze ku kyeyo naye nabo we batuukira e Uganda bagenda kubeera nga babba baabo be basanzeeyo e Uganda. Ne wabirawo bakadaama bagamba nti bo ebintu babivaako, ekintu kye ndabira ddala nga kizibu era nga kya bulimba. Naye ate ne mbiramu bakadaama ne basekadaama bagamba nti bo banoonya era bw'afuna omuntu omutuufu asobola okubeera ng'agenda naye ye tajja kubba naye ayagala anoonye afune owuwe. Mu bakadaama abo mwe muli kadaama ono asikume ekifaananyi n'agamba nti anoonya musajja era bye bino ebisaanizo by'ayagala okubeera nga omusajja oyo abeera naye oba ebisaanizo omusajja by'alina okubeera nabyo bye bino kadaama by'agenda okubeera nga atugamba. Kadama TV wasibye otanuseewo obulamu bugamba ki kansuubiremu gy'oli bulungi gyebale gy'otuusizako engalo olwaleero. Kadama TV ekindeese ku mpewo za Kadama TV olwaleero nze kunoonya Ssekadaama, nze kunoonya mubeezi w'okubeera naye. Nze amaanyi abantu tambabaziire nniinyina emyaka 35. Nze kunoonya mubeezi. Njagala omusajja kuva ku myaka 35 okukuuma ku 45. Saagala musajja mukadde, saagala musajja muzeeyi, saagala musajja musiraamu. Njagala omusajja ng'atya Katonda. Njagala omusajja nandageraavu nange ninjumulaga. Saagala musajja ayina omukazi mulala. Njagala omusajja obw'aba talina ssente ng'ayina laavu, ekyo kibeera kimala. Nze nyina baana abo 2, omuwala n'omulenzi. Kati enamba yange nanyetaaze +966 534 15 57 19. Wenda kati ndi Saudi Arabia naye omwezi gumu mba nkomawo e Uganda. Webale Kadama TV okunfunira olulenzi. Kale Kadama TV bayibeera bulungi. Namba yange y'esawuti kanjiddemu +656155719. Kambawe neye Uganda 0782 25 35 87.